Baniriza nnyo mu documentary series eno eraga revival ya Uganda eviira eno mu kibuga eky'Embale. Nze VJ Red ng'eggwanga lya America bulina National Mall omuli ebyafaayo byabwe era n'ekitundu kino eky'Embale wano ku Kulokutawa ku ssaawa olw'ekulungulo olaga era essaawa eranga nti nno obudde buweddeyo Mukama waffe Yesu Kristo anaatera okutuuka. Otunula awo mu maaso ekitundu kino ekimanyiddwa nga ekya Think Twice okuli bizinesi ku Masaba Complex eraga nti abantu balibeera mu zi bizinesi zaabwe so nga omulokozi Yesu asemberedde ddala era ali kumpi. Ensonga lwaki n'Embale clinic eri wano okufaananako ne clinic ya Yesu eya Hannington Mugoya. Zi clinic zigenda kufuuka eza Yesu. Ate yo posita erangira ddala nti nno mu mutuufu emirongooti gimaze okulangirwayo waggulu era nga giranga okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga lwaki ebyempuliziganya kati bikozesebwa nnyo. Ate bwe tuddako wano ku regional block okuli offices za gavumenti era opposite nga ye City Council eya Mbale kiraga nti ne gavumenti yeenyigiddemu ddala mu kulangirira okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo ali okumpi okutuukira ddala. Kkooti enkulu kitegeeza nti buli musango gwonna ogwo ogwasalibwa obubi gujjasalibwa bulungi era abo abaasingibwa omusango bagenda okubeera nga bagenda mu bulamu obuli obw'okuzikirira. So nga ate National Social Security Fund awamu ne URA birangirira okubeera nga tusevinga ku lwa future yaffe ne tusevingire ddala ku lw'obulamu obutaggwaawo. Ate wano tutudda ku wax oba yunula emirimu gyonna gikolebwa n'obwesimbu era abali b'enguzi abali bagikola nga bali mu bwesimbu babeere nga batereeza tulyoke tusobole okubeera nga tukulaakulanya eggwanga lyaffe bulungi nnyo n'ekitongole ky'amazzi bwe bityo n'ekirala. Ate bo abataakole bulungi bagenda okulangirirwa eo ez'amarediyo omuli Impact FM awamu n'amarediyo amalala. Ensonga lwaki Total Energies kitegeeza nti no eggwanga lyaffe lirimu amafuta era n'olwebeerenga abawala abagezigezi abaakuma ettabaza zaabwe nga zirimu amafuta omugole Yesu yagenda okutuuka babeera nga bali ready. Paaka kitegeeza nti no emmotoka zisimbye era buli omu yeetegeke okubeera ng'asimbula agende mu bulamu buli obutaggwaawo. BCU ebbanka ey'omu kitundu kino ekyeru era yeeronde okubeera nga tuterekamu eby'obugagga byaffe eby'obwakabaka obutaggwaawo. Bishop Wasikereode era nga Bishop erinnya bwe lyogera kiba kitegeeza nti nno yeeyo yennyini kabona omukulu Yesu Kristo ye Bishop waffe mwennyini agenda okututwalira ddala atuddizeeyo ddala ku nkulungo gye twava ku Kilokotawa okutandikira gye byatandikira ate nitumaliriza gye byatandikira. Mukama abawe nnyo omukisa. Leka Ambassador Machiga Badru abeere nga atubembulira obubonero obw'ebifo eby'enjawulo ebikwatagana n'Embale City okuviira ddala wano ku lw'ekulungulo olwa Clock Tower. Muwulize koodi zino era muzigoberere. Ntandikidde ddala ku kacaayi ak'ebugisu kano akayita kaalabisitoki kansooke nkanyweeko kubanga kalina ku ttaawa yennyini ey'Embale. Ambasada Badru Machiga nawe ngambye Kulokotawa ey'Embale kuliko ebidde bibiri n'emmwanyi bbiri ne kala ya Kulokotawa ya red kuliko ekigambo Airtel. Kati ku luno olwiro olunaku olwaleero ngenda kulambulula ekitabo baakimpa batya Bible kyembunyisizza ensi yonna Katonda we yali andabikira. Kyali kitya? Yaggula eggulu mu Mbale zaali ssaawa 5 ng'ebulayo dakika emu okuwera ssaawa 6 obudde obw'ekiro bukye. Awo we bandagira bino byonna ng'ekigambo leero kye ngenda okubawa kigenda kuba kiti ngenda kitwala nti ng'ekitabo ekikuvu nga mukiraba kati ate male nkizzeeyo eno kubanga tuli mu end time. Kati mbajje mu end time kati mbavuge nga mbazzaayo. Kati muweebwe omukisa nga muwuliriza ekigambo kya leero. Leero ngenda kulambulula amakubo 4 ag'oku Kulokotawa. Mukama abawe omukisa nga muwuliriza. Ku Kulokotawa kuliko ebidde bibiri bya mmwanyi Airtel red. Olwo wenkomawo mba nti mazzeeyo kati nkitandikira wenkikomeza message wegenda okubeera nga nkizzaayo. Red Airtel coffee 2 bells Tower Block Republic Street Kulokotawa Republic Street
Think twice, second hand clothes, Redeemer Hotel, Mbale Clinic, Post Bank, City Victory, City Quake, Pastors and Leaders, Conference, Post Office, Left, Right, Court, Road, National Social Security Fund, Works, Impact FM, Over, Pass, Waserwada, Ngasatu Mulumu, Ngamba Pass Over, National Water and Sewerage Cross, Waliyo Military Barracks, Tororo Road, Total Energies, Petrol Station, Left, Right, Checkpoint, Muzu, Nchidayo ngabo enchilese. Zoo, Right, Left, Point, Check, Station, Petrol Energies, Total, Road, Tororo, Barracks, Military Cross, Corporation, Sewerage, Water, National, Passover, Media Frequency, Impact, Ngambe Waserwada, Lumu, Ngasatu, Works, Fund, Security, Social, National, Road, Court, Right, Left, Office, Post, Conference, Leaders and Pastors, Work, City, Victory, City, Bank, Post, Clinic Mbale, Hotel Redeemer, Closes Hand, Second, Twice, Pink, Street, Republic, Tower, Kuloko. Ekitegeeza ntandikira ku kuloko ate empunzika ebintu kubanga tuli mu end time ate ne bikomekereza ng'era bizzeewo mu kuloko. Tugenda kukiddako. Tugenda ku kkubo lye bayita Kumi Road. Ntandikidde ku Kuloko Tower. Lino kivuga nga ngendo kitwala ate nkibaddize paka ku Kuloko Tower. Kuloko Tower, Kumi Road, General Clinic, Double Petrol Station, Sero, Heaven Plaza, Heaven's Hotel, Mbale Training College of Health, Mbale City Court, Best Petrol Station, Aba Pentecost Theology School, Left, Right, Aba Hamadia Hospital, Mosque, Bridge, na Buyonga. Kamera zindaba nziruka mbatwale enkoma anti buli kimu kikomye nensala shortcut Mission Road nengwawo mutipa truck lorry wanandala mafabi mulimu omusenyu Sandi Kingdom Buganda Remanda Home Right Left Northern Division Northern Left Right Home Remand Buganda Kingdom Sandi mafabi nandala lorry truck tipa road Mission Kati short nkoma waliyo kamera zitulaba Nabuyonga bridge awo yotagawa abasiraamu n'eddwaliro ly'aba Hamadia ku right batunulira abalokole mbwe ebigambo obaddeyo basome ku Left School Theology bano aba Pentecost Station Petro mu Best babatwale mu Court City Mbale Health of College Training Mbale Hotel ya Heavens Plaza Heavens Chero Njererawo Station Petro Double Clinic General Road nebanga Kumi Tower Kuloko. Ekube ddala erya Republic Street. Republic Street ngenda batandikira ku maduuka agatandikira ku Republic Street. Kuloko Tower Mobile Telephone Network MTN Republic Street Supermarket ya Muyindi Pamasawo waliyo diary abakyala ba Haja Abed Malalo Banyarwanda mu Kikuuba abo basiraamu mu Kikuuba Banyarwanda Balalo Abedi Haji bakyala Amata Diary Pharmacy Muyindi Market Super Street Republic Wakanet Telephone Mobile Tower Loko. Tudda ku kubo eddala Bishop Wasike Road era ntandikire ku Kuloko Tower. Kuloko Tower Bishop Wasike Road up ndi kwa Shoko wansi YY bus roundabout Sleeping Baby BCU bus park taxi park special hire Western Union Hunting AK 47 740 KA Hunting Union Western hire special park taxi park bus Union Corporation Bugisu Baby sleeping about round bus YY down Ashok up road Wasike shop B Tower Loko. Tugenda ku kubo erya Palisa newe njogera wano Palisa nayo balikola amakubo. Loko Tower Palisa Road Gate Regional Referral Hospital right hand side
Left hand side Total Energies Petrol Station Nabuyonga Rise Deliverance Church Nkoma SS. Right left Lions Children's Park Mbale High Mbale SS Mbale Stadium Training Parties ebibiina sanduku kese ez'abafuzi eyongedde ku right kisaawa awo ng'okkirira awo Kofini Uganda Field ku Nairobi awo Protestant Born Again Chosen Church Ben Nabungodi Ben Church Chosen Again Born Protestant Field Uganda Radio ku Nairobi obungi zeeyongedde Kofini Bafu Case right zeeyongedde left parties balikola mu training mu stadium Mbale SS Mbale High Mbale Park Children Lion left right SS Nkoma Church Deliverance Rise Nabuyonga Station Petrol Energies Total right hand left side hand right Hospital Referral Regional Gate Road Palisa Tower Kuloko. Kati leero kino kyengendo bbawa wo wano natunula mu bbanga mu ggulu omusalaba ne gwakaayakana ne ndaba Yesu Kristo wano we yandabikira gwe gwalinga omusalaba ogw'Embale. Ntandikidde ku gate ya Referral Regional. Ntandikani Gate Regional Referral Hospital Mbale People's Hospital Physical Therapy Blood Bank Zebra Crossing Humps Baby Class Middle Class Top Class Cross North Road Primary School. School Primary Road North Cross Class Top Class Middle Class Baby Humps Crossing Zebra Bank Blood Physical Therapy Hospital People's Mbale Hospital Referral Regional Gate. Mukama waffe yeebazibwe. Era nkyali ku Regional Referral Hospital Yesu Kristo we yandabikira nga ali ku musalaba nga yakayakanya mu nsi yonna. Regional Referral Gate New Vision Daily Monitor Bukedde side hand left side hand right tie shirt coat iron sheet keys eastern western northern central red C frequency media main switch and time flashback back flash time and switch main media frequency C red central northern western eastern keys sheet iron coat shirt tie right hand side left hand side bukedde monitor daily vision new gate regional Referral. Wetubeera mu Mbale waliyo radio eziri mu Mbale na buno bwe bubaka bwe nafunira ab'amasaba zino radio. Media frequency ya Erigon BCU Bugisu Corporation Union Signal Step Open Gate Big Impact Salt Faith IUIU Media frequency Radio Maria time media frequency. Media frequency time Maria radio media frequency UI Faith Salt Impact Big Gate Open Step Signal Union Corporation Bugisu UCB Erigon media frequencies ezo radio ez'omu Mbale. This is Uganda TV. For you.